Kadama TV olwaleero tuyina ensonga ng'ekwata ku AC. Waliwo Kadama ali mu mbeera embi, bossi be bamutulugunya, baamuteeka mu kaluumu mu kasitoowa mw'asula. Mu kasitoowa omwo temuli AC. Baana bangi abazze nga batugamba engeri gye basulamu, ng'abamu batulagira ddala nti we basula kasitoowa temuli AC, tewaliwo wadde n'agamba nti waliwo ne ventilation yonna, oba waliwo obumoolimoli ng'obwo ekintu kyonna ekiyingiza empewo. Wabula ne bamusukuma eyo nga bamugamba nti mukyafu, awunya, teyeetagisa kubeera wamu nabo, balina kumuteeka eyo. Naye nga ne gye bamuteeka bwa kisitoowa bateekamu na bintu byabwe. So waliwo mukwano gwe yawadde essimu n'akontaktinga abantu ba office. Bwe yakontakitiza abantu ba office agamba tiyafunye buyambi. Office bane tuzze tubagamba bane mugezeeko okubeera nga muyamba abaana bano bwe mujja mu byalo nga mugamba nti mugenda kubalabirira. Nze nsuubira mujjayo abaana bano nga mugenda kubeera nga mubalabirira. So bwe batuuka mu buzibu nga buno, mugezeeko okulaba nga mubalabirira. Mugezeeko okulaba nga temubeesamba, kuba abaana bano mweyongera okubeesamba, balina ebintu bingi nnyo ebibayita mu bwongo bye basobola n'okukola bye bataaliko. Naye omuntu yenna bw'ovaayo n'oyogera naye, n'obeera nga oyogeddeko bwogezi naye, kirina engeri gyekimukakkanyaako. Baana bangi bwe tufunye wano Kadama TV abagamba nti bw'ajja n'awuliriza ebintu emboozi eri Kadama TV alina engeri gy'akakkanamu. N'agamba kanzikakkane, n'awulira ebizibu bya banne ebiriwo, agenda okulaba ng'ate bisinga n'ebibye. So mbadde nsaba office bane abaana bano temubeesamba. Omukyala ono agamba yakontaktinze omwami wa office n'amubuulira obuzibu omwana bw'alimu. Omusajja teyasobodde muyamba, then n'akuba essimu. Bwe yazzeemu okukuba essimu n'afuna omukyala eyabadde akola ku office eyo, lwakuba bwe tuba tetunnafuna information ddala ntuufu, tuba twagala kuteeka mu mannya g'abantu awo tujja gateekamu nga ddala tumazidde ddala okufuna evidence eriwo. Then omukyala yamugambye nti ogamba AC ne President Museveni yagamba nti temulina kubeera na AC kuba obulwadde bukola ki bwemutambulira. Bane njagala muwulire reasoning ng'eno. Ogamba nti omuwala ono talina kufuna AC. W'okigambidde munnayuganda munno, kitegeeza ate boss ono Omuwarabu bw'anakkubira. Kitegeeza Omuwarabu bw'anakkubira gyagamba atogimuweera ddala ne President Museveni yagamba nti n'abantu tebalina kubeera na AC. President yayogerako ku ekyo nti bane temuteekako AC. Nejjukira nti ayogerera mu nsi ffe Uganda ffe tuli bulungi. Nti empewo ze tulina wano e Uganda mpewo nnungi nnyo ne bwe teetagisa AC. So teyali mukyamu kubeera ng'ayogera bw'atyo. Naye ate tagamba awo President avangayo n'agamba nti n'ab'e Saudi temubateerako AC, bannayuganda abali e Saudi temubateerako AC. So wakati ono mukyala wa office bw'agamba ono Kadama yamukontaktinze n'amugamba nti AC yaki President yagigaana. Mu butuufu ndabanga omuntu aba tafuddeeyo, omuntu aba ajereegerera, omuntu gamba katigezaako kubamu plan singa yakigambyeyo Kadama ali mu buzibu ng'obwo ng'abaddeko n'engeri gy'alowoozaamu okubeera ng'atwala obulamu bwe. Ajja kulaba nga tewali muntu yenna amufuddeko. Mugezeeko kulaba nga mufa ku baana bano be mwaleeta be mwajja mu byalo eyo. Mulimu abaana bano nabagamba tebalina kye bamanyi. Nyinza okugamba bayinza okunyiiza naye ate bakunyiiza tonyiiga lwa nsonga bye boogera tebabimanyi. Nafunyewo Kadama yambuuza n'okumbuuza nti bambuuza bank account bwe mba ngenda okweregistering. Ye nga kyalowoozezza nti bamubuuza bank account naye nga jjukira tebabadde bamubuuza email account ye. Email account ye account eriki. Kadama n'angamba bambuuza bank account, sina bank account, kati bank account yeetaagisa ki nga nzijuza ebintu nga bino. Kati kaŋŋambe nti atandikira mu giya naye ate ggwe olina okukkakkana lwa nsonga manya nti oyogera n'omuntu ebintu bino atabimanyi. Kati ye badde alowooza bamubuuza bank account. Naye bakontaktinze omuwala ali mu buzibu, banne tumuyambe, bamutadde mu kasitoowa tewaliwo AC, wabula gwe kyosobola okugamba nti AC yaki. President Museveni yagamba temuteekamu AC ye spreading obulwadde. Naye ng'ojja kwesanga ne oyo mu office eyo gy'ali Saudi nga office naye gy'alimu mulimu AC. So nze ngamba engeri gy'agambamu ate yalikubidde n'ababosi n'agamba nabo baziggyeko mu nnyumba zaabwe nti kuba zitambuza obulwadde. Mufengayo ku bulamu bwa Bakadama bwe mujja e Uganda ne muleeta eno. Mubufeeko nnyo kuba nabo bwa mugaso nga bw'oyagala obulamu bwo, nga bw'oyagala obulamu bwo bubeere bulungi. Ne Kadama ono
mulowoozeeko nti naye bw'ayagala obulamu bwe bukole ki bubeere bulungi. Ne tugenda ku kintu kya registration. Ekintu kya registration kino tukoze ekintu kya registration ffe bannakyewa nga ffe tuyamba abaana mukole bwe muti mu registering wano kola bwoti kuba abantu bangi abayambi abaana mu registering. Ngira nebaza emikwano gy'abaana ba sister ba brother abayambye abantu bano. Waliwo Calvin ayambye mu kuregisteringa, Mr. America bayambye mu kuregisteringa, Olivia Maggie naye ayambye mu kuregisteringa n'abantu ab'enjawulo ngirudeko bemanyi oba betera okubeera nga tucommunicatinga. Naye nkimanyi bantu bangi nnyo bayambye mu kintu ky'okuregisteringa kino. Naye bwe tudda okubeera nga tuli fair ddala ffe twalibadde tukola ebintu nga bino. Nze ngamba kampani mumanyi omuntu yamalako contract ne mumanya nti ono yamalako contract abeera bwati ne bwati oba mu nsi mu gundi mu tawuni bweti ne bweti. Mmwe mwennyini mwali badde mu registeringa abaana bano kuba mwaleeta abaana abatamanyi bintu bya kuregisteringa ng'ate waliwo n'omuntu ne bw'abeera nga yasoma naye ng'ate internet tagimanyi. Ze nina abaana bemanyi nga w'e Makerere yava e Makerere ne bagenda ne bamuwasa. Bwe bamala omuwasa ne bamuteeka eyo ng'oba Masaka oba wa mu kyalo kyonna oba bamutadde embalala n'abeera nga tafunyeeyo na computer knowledge nga yasoma ayina ne degree naye ng'oba omugamba genda mu gundi okole bwoti nga takisobola. So nze ndaba kampani mwali badde kino ekintu kya registration ate mwe mwali badde mukiyamba kunoonya kadamba bano betwaleeta basobola okuwandiika oba tebasobola kuwandiika kuba kati temuli bize sigamba nti mulina abaana be muleeta kaakati. Kati time eno gye mwali badde mulaga abaana bano care mu bulumi buno ne mubalaga care ne mbeera nga muba registeringa n'ogamba no omuntu bwati ne bati kamu registering kuba nkimanyi tasobola kukola ki tasobola kweregisteringa kuba tudiringa n'abantu abatasobola bintu bino mubatunuulire mu bulungi ne mu bubi. Kitegeera. So akati ngenda kubeera nga mbapuleyingira eddoboozi lya Kadaama bye yakontaktinze bamuzeemu batya n'enziramu eno teyabadde ntuufu. Tubasaba mukyuseemu. Tubasaba nti ekintu kino buli bwe kituuka ku muntu gwe waleeta gezaako okumanya nti no naawe ate kiyinza okutuukawo naye indirectly. So tulaba embeera gye mubadde mutwalamu bakadaama mukyuseemu kuba kati bakadaama okubeera nga batucontactinga turegistering. Nze nga nze sobola bamalawo bwe mba ngamba kuregistering sisobola kikola nzeka. Ne bwabeera Calvin tasobola kikola yekka, ne bwabeera Mr. America tasobola kikola yekka, ne bwabeera Olivia tasobola kikola yekka, wabula joint effort. Naye ng'ate kampani mwe musazeewo okuregisteringa abaana ate mwe musobola obikola mweka kuba already mumanyi mulina list nti ono twamuleeta bwe tuti amazeeko ebbanga bwe riti akoze bwati ne bwati. So follow up yammwe ate ebeera nkambwe nnyo kuba already mubeera mumanyine okumanya nti abaana bwe bati bayingirawo mu mwezi bwe guti era bamala mu mwezi bwe guti. Kati follow up yammwe ate ebeera nkambwe nnyo ebeerako ne evidence. Naye ffe tuyingirawo ne tuyamba mu kuyamba okwo ate ne tubeera nga ne information tetugiyina. Waliwo Kadaama we yaŋŋamba nti yakubidde office ne mugamba temanyi bya registration ate n'afuna link enzi gye nabalaga ate n'amugamba agimusukumire era n'agisukumira office yatandika okubeera ng'akozesa. Naye ng'ate nsuubira nti nze research gye nkola office mwe mwennyini mwali badde nga mugikola nga mufa ku baana be mwaleeta. Naye omwana tasobola kugamba nti oli ali bubi akubidde essimu omwana bwati ne bwati ali bubi bamusibira mu kasitoowa essi bwati n'ogamba President Museveni yagamba abaana bannayuganda tebalina kubeera na essi kuba essi mutambuliramu obulwadde bwa corona. Kamukuu wano akunnyonnyole bulungi nga bwe kyabadde then owulire ddala enjogera eno yabadde ntuufu oba si ntuufu. Office nsaba mweddeko. Bogereko n'abo ku office lwaki bamuteeka mu lumu omutali essi ng'ate zino ensi zookya. Okumanya omukulu wa Kadaama TV ono nsonyiwa okutawaanya. Abantu bali banyiriza. Omukazi anzizeemu n'aŋŋamba mbu gavumenti yayisa teri kuteekako essi. Museveni yafuga eno. Ndowooza ekyo kimanyi bulungi Pulezidenti Museveni yagamba tewali kuteekako essi kuba obulwadde buyitira obwo. Lwakuba nti tebakimanyi nti ndieno naye muzizzaamu ne mugamba nti nze gw'ogamba ensi zoyogerako nzitegeera bulungi zookya. Buno obudde oyinza otya okungamba nti tebateekako essi kewabe nti obulwadde butambulira mu essi.